Mannya gange nze RA 4923 retired sergeant Sabani Kanoonya okuva Egombe. Okuva Egombe. Sebo. Nsayinza okulaba. Sebo. Gwe olutalo luno oba obuyekera buno obuleeta gavumenti eno mu bulembeze. Sebo. Bukusangawa era oyingira olina emyaka emeka. Era ki ekikusikiriza n'ogamba nti nange kanetabe mu lutalo luno? Nyanza nnyo yange Sebo. Olutalo luno naluyingira mu 1982. 82. Sebo. Egombe nali nsoma. Essomero baliyita Kitungwa Primary School. Okay. Nali nsomeramu. Nakeera ku makya ne tugenda ku ssomero okusoma. Olutandiikiza ddala. Nga bulijjo. Sinali nga bulijjo. Abaana bwe tukeera ne tugenda ku masomero. Sebo. Akati tuba tuli mu ssomero tuyingidde ebibiina byaffe. Waliwo omusajja omu gwe saamanya bulungi mannya gera era siri mumanya kuba yafa. Najja ku ssomero n'atuula awo ku ssomero walingawo omuti gwali gwamu Kabakanjagala nga ku baasiba ekide kye tukuba. Atuula mu muti ogwo n'abeerawo okumala essaawa zaalinga 3. Tanyiga talina gwayogera naye nga ffe tuli mu kibiina. Kyavamu n'afuluma n'agenda waliwo akakubo akayita ku kibiina kyaffe. N'agenda ku emanju w'essomero waliwo omusajja bamuyitanga Sembuzi. Sembuzi. Yali azza kukyalira kuba nali muto. Yaka nalina emyaka 14. Okay. 82. Esebo. N'agenda wa Sembuzi n'amwaniriza. Naye tetwagenda yofe kumanya oba yali azze mu kiti kiba mu kiti. Kati fene tunali emisomo gyaffe ne tuddayo eka nga embeera bwe tulina okukola. Kati ku makya bwe tudda ne tusanga omusajja oyo nga baamukubye amasasi ne bamutta. Gwe bakyalidde. Gwe bakyalidde gwe batta oba eyakyadde. Gwe batta. Ali mu ntebe bw'ati atudde. N'ensawo ye era nga yo yennyini twali baana bato nga tukwata bulungi tumanyi bulungi kigenda mu maaso. Tubuuze omusajja afudde atya. Ne tutandika okugamba bati omusajja oyo twamulabyeko wa. Saawa za ku makya olwo tugenze ku ssomero. Kati ku ssaawa nga 7 polisi yajja n'amagye ga Obote. Ne bajjawo omulambo ogwo ne bagogola ki? Ogutwala. Gye tutamanya. Baffe twali baana bato. Okuva olwo okuva ku ssaawa eyo waliwo kyalo bakiyita Migadde. Wafuntukayo amagye nga mangi era nga gajja kuba amasasi gatta abantu biki nnyo. Nze ndowooza yali ntandika y'okuyingira mu lutalo olwo. Era nze wali mu kiraasi mu kibiina kyo? Ngali mu P5. P5. So tewatawaana? Era nze sitawaanawo kutambula lugendo tugenze kuyingira amagye gindi wawo. Nagayingira mu ssomero omwo. Utya? Anti olwava amasasi gali olwatandika okubatuka. Ne basooka batukuŋŋanya ffe n'abaana mu kibiina kimu. Ekimasatuka mwena muddemu. Naye ng'ekibiina tekuli nga bamanya ebibiina by'omu kyalo. Temuli madirisa, temuli ki. Kaakali abasajja bo beeyongeza kukola ki? Ku jeno gye twali. Edimasa n'agamba nti kaakali we bituuse. Ffenna batuuse tutta buli mwakole ki? Alabe jadda. Emisinde ebitaba we twabireka. Nalina mukwano gwange bamuyita nnaku zino Lieutenant Kano. Miro yakaga mu mulandooza mwezi nga gumu. Okay. Nga tusoma naye. Ye yagenda n'ebitabo ng'ebitabo twali bamukwano nnyo n'omwami. Nga ensawo tukwateemu nze bwe ngikwata olw'eggulo ne ngikwata ewiki naye nagikwata ki? Olulala. Yagenda n'ensawo yange nange ne nkwata eryange. Tokera kati mu kudduka ennyo waliwo omusajja bamuyita Sula. Nga simumanyira nga naye tamumanyi. Nansanga nga mu uniform. Nambuza ovaawa konze towulira ekiri eyo. Omusajja yali akutte ekikapu. Kyesaamanya kyalimu naye nga nakimanya oluvannyuma ekyali mu kikapu. Ku ggombolola Egombe wennyini we twasisinkana. Bangamba ebiseera ebyo ebikapu ebyo bye byabeerangamu emigemera wala. Oyogedde ekigambo. Era nange kyasooka kimanya naye nakimanya oluvannyuma. Kati nga mu kikapu omwo mwalimu n'akantu kalinga kati. Naye nga bw'okasumula bw'oti kasumulukuka. Munda mulimu akantu kalinga empeta okakwatamu bw'oti n'okasikamu. Nga biri omwo. Naye nga simanyi biki. Kati omusajja ne tugenda ku lugombola waggulu Egombe ne tutuula ku lubalaza. Kati ndowooza omusulo gwamuluma.
naye nga tayagala kuta kikapu naye nga kana ataka akantu yali akajemu akakutte mu ngalo kati bwe gumuluma akantu n'akateeka awo n'agenda akole ki nange nali mwangu nnyo ng'omukujjukujju akantu nenkakola ki nenkakwata nenkasumulula nenteekamu nensikaasikanya nga tekakutuka nenda okulya ebigere bijja bisaasatuka akola ki akomawo nenkazzamu mwangu nenkasiba nenkazza bwe yali akakoze eki bwe yali akalesi simanyi kiki kijja kukolibwa munnange ng'ajja waliwo omusiri gw'ennaanansi waliwo omusajja ebiseera ebyaffe ennaku zino bamuyitanga Sempeebwa yali consultant mu masannyalaze yafa kananga tujjawo ekyokulya nali mwana muto nga nzimanyawo naye nga simumanyi era nga tamanyimu nnyo kikutwala wala nanze nsinga okumanyamu nga tukirire waliwo ennaanansi nga tugenda mu nnaanansi atujjayo ennaanansi nga tuliirayo sigamba titwaziyita kuba gwali musiri muwanvu tulina kye tukola nga tuliirayo nga tumala nga tukomawo wano kati bwe bwaziba obudde buba bugenda okuzana nga tuddayo eka nemugamba gyonsindika nasobolayo amasazi nga gavuze nnyo kakati tuba tuli awo twalengera abantu baali nga 5 nga manyiko 2 kubo bajja bamusse omusajja bamusiba kakati sula gwe nali nalina abayimiza nga basaani base omulaala badde mulaalo bamuyitaku nti enti nanga nti badde omumanyi simbadde mumanyi bulungi enti ddukayo olabijjo okomewo mbuulire naddukayo mangu nnyo omutala baguyitanga lumiyambo omusajja bamuyitanga yali bamunyalwande bamuyitanga nti abandi nenda okuta bali nga bamusaze omutwe guli wali nadduka mangu nnyo nenkomawo nentegeeza sula kati munnaye nsanze wekinebwe kibi musajja bamuyitanga sula nga tayambala nangatto ekigere kye nga tekigenda mu ngatto kiwanvu nnyo ng'atambuza bigere sibu yewanga wabigere ekigere kye nga kyakyewuunyo nnyo ayina engeri kyagwa ku ttaka kyonna kyera oba tugambe ntya mu Luganda kye bayita oba ekyekisiraani kyabyabyatala ayina ngatto emutuuka nekoma nemuga nti nsanze bwetiti naye ddayo eka nafaako nnyo nkole ki eka nemugambe ekanga nti ayo nanga addayo eka nja kujja nkuno nenkya nti nenzirayo eka maama samusanga taata samusanga jjajja samusanga bwe nasanga wakanga nti wogwo nenyingira ennyumba nenebaka mandawo kumakyanga sula y'omu akoze eki wasuzeewo konzi nasuzeemu omuntu enti jangu tuddeyo netuddayo kakati sula nangamba naye akantu kano okamanyi konza asikamanyi enti akantu kano bwokakasuka katulika konzi katulika nti bwe katulika nekakola katya kattira ddala omuntu nafa nakola ki konzi enti okasuka kakasuka enti kano kewasumulula luli nasumulula luli so wali ku kagulunedi ku esewo bakaita ka stick grenade nangamba tukajjamu ne tukakwata bwe tuti kalimu akantu kalinga empeta tukakwata bwe tuti ne tukakasuka kana empeta yo tugisigaza mu ngalo kasita kakutuka bwe kati ekintu kyonna kebe ensirike kibe kiki kasiteeko onako nga kamaze okutuka kiba kikoze eki kiwedde ekyo ne watu kasise busisi bwoti nebo kasoko kateka mwengalo bwoti nokazingazinga nokakwatira kuno nokakasuka ko kano kasigala muli konze enti nengamba katonda wamaanyi nnyo senga omusajja ono teyalwayo nnyo okufuka eri gye yali agenze eri okweyamba emanju eri akantu ako jukira wali osika sikandabe kiki ate osika okutte simanyi kigenda mu maaso so ali ogenda kubwatukiraawo munnange akanjigiriza nti enti ate kino ekiri munda ekiri mu kikapu nangambye eno nayo mmundu bagiyita batya nti nemundu bagiyita kika kya baleta oba wiziganya nti nemugamba kakati gwe obifuna otya bino namaze ndi muyeekera nakubuulira nambuulira jukira tetukyasoma olutugeze mu nnaku tuyingidde ennaku nga 3 somero mwaddukayo buddusi teri kusoma amasasi gakaba enkya neggulu bajja buli olunaku obudde nga buzibanga nga baddayo eka konze kuluno siddaka teri bantu ndiyomu tugenda ffenna ogenda nosobola konze ndi mumalirivu nja kugenda nti yantwala ebiseera ebyo yantwala sijja kukulimba gye yantwala naye ate nga namanyayo oluvannyuma tugenda simanyi gyantwala katugenda twasangayo abantu bangiko mu kibira eyo
kyenjo okubuli oluvannyuma etutuuka eyo kyalo bakiyitanga Galamba kiwulira kyalo kiwulira bakiyitanga Galamba nga tutuuka gambira kikyaliwo kyavaawo ekiri ate kyalo tekivaawo ekiri naye nga tutuuka eyo ate tuba tuyingira bwe tuti ekibira twasanga abasajja baali babiri eno n'ababiri eno ne batubuuza mu lulimi lwali Luswayiri naye nga batubuuza ono yaddamu ze sibikola ki tobitegeera sibitegeera konze nenjagala okuddukira awo nagamba ayitawo tugende ne tubayitako ne tutuuka ku bookubiri ne batubuuza ekintu kyekimu ne tubayitako ne tuyingira kati we nayingira twasangayo abantu bangi munda mu kibira eyo nangamba nantwala mu kasiisira nangamba beera awo n'agenda gye yagenda oba yayogera bikisinza kukulinda bwe bwakeera ku makya twaddayo ku mulimu gwaffe. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Tobeera gombe wennyini kugombolola bwe tupaatulinga bwe tutyo kati embeera mu maaso bwe nti yenga abeera ku mabegako olwo mulimu ki ogwo gwe mukola kulaba tuleekinga olwo official oyingidde akutuma genda olabe wali genda olabe simanyi ebyo baamutumanga kuva eri naye nga yaŋŋamba bwa nti beera awo kati nze nembeeranga bwolaba mitanga oba 10 okuva waali ng'ate nze mbeerako mu maaso kati nga buli lwendaba omuntu ava eri nina okwanguwa mangu nnyo kulanga muntu wano nga nti waliwo akola ki waliwo ajja kakati saalaba muntu yenna ajja kakati waayitawo ndowooza ennaku nga 4 nzijukira bulungi nnyo nalina mukulu wange Wamitanga Waso yali akola mu UTC nga mpadde eki bali obujaketi bino babangana basajja ba UTC bakondakita bwe bateeka bikooti byalinga banga byepuloni nga birina ensawo wano ne wano mbitegeera otyo nga kyennina biringa ye byabaki bano bakola mazzi bakola masannyalaze bangi bambala ebintu bwe biti kakati munnange lwaki olunaku lumu nali sikirina nga nkyerabiddeyo eka tenava mugamba jangu mperekereko namperekerako nendoto ekikooti kyange netubeera nakikuguma kati nga tugenda omaze omwesiga kubanga omanyi alina n'ebisi olwo mutwalanga kabaka obukuumi abulina esebo nange nga mperekerako nga nakikuguma mpozi ekikooti kino wakijjawo koze nakifuna bwenti nebweti ku baaba wange kino kirungi nnyo akinkwakuddeko ate nze engeri gye nali mwana muto nga omubiri gwange watutte ensiri teziri awo kakati munnange lwayita omwezi mulamba waayitawo ennaku nga nnya nga abantu abasirikale tebakyajja abantu nebatandika okutambula nga bakola ki bakomawo mu mayumba gaabwe kakati olunaku lumu bajja kiro ne bagumba ku ssomero yaffe mu Kitungwa Primary School abajaasi boobote ne bagumba kakati olwo nga ffe tukola omwo kitegeera sebo kakati baatuyitirawo ne batuga nti abajaasi bazze muzuukusa abantu bonna ku kyalo bakole ki bave ku kyalo kakati akakooti kange ako omusajja olwe yakambala mu ebbaako olwo Katonda oba yanyamba atya simanyi yali amaze okukanziriza nga era kenyambadde batuwadde eŋŋoma akagoma akatonotono tugenda tutambula nju ku nju abayimuzuukuke bazze kati waliwo omusajja bamutanga Kasaali ng'alina emmwanjiriko ndowooza yiika obanga nnyingi kakati munaye tuba tutambula tugenda ewa Kasaali omuzuukusa abasajja mpozi batandise okutambula bakola ki badda
nakulabira embaga akagoma kenkugamba kansoke nkutereeze ndaba akantu kavudde tukola kuyimirira ekikooti ekyo kyenkugamba jjukira kiriko akagundi wano bakayita batya akasibe peesa kati nze nali nziridde akagoma kali akayisizza mu kantu ako nkasibe ne peesa weeti kati tugwa mu basajja abo nakulabira embaga kagoma kankutte tuyita mu mwanyi kaleekana batutwala emisinde nwana kukasumulula wa akagoma kabuukedde akagoma naye nali mwana muto nga masuka emisinde ebanga embwa eriko ekidde otyo edduka ate ekidde bagobera ddala omuntu gwe bakola ki naye nga nwana n'akantu ako kakutuli nga ate ekintu kigumu katonda yanyamba nekakutuka nekasula netudduka twaddukira omusajja bamuyita muganga okuva mu kitunga we twadduka waliwo ndowooza mayiro ng'emu oba nokutawera netusibira pozi abasajja era babazakola ki bakyajja twava netudduka netweyongerayo netugenda ku gombolayo egombe netuyimirira awo abasajja nga bajja buziwamma baaba netweyongerayo manga waliwo akabuga kati tukayita sabusowe bo bakoma ku gombola ne basiisira awo sula nanga tulina essulo kati tumaze okukwatagana nangamba wategedde nti bino kati tufuuse luki lutalo tiye ngamba tuwategedde tusooke tudde emabega netuddayo emabega gye twava mu kibiira obujjukira gye nasoose okugamba munange nga nze saagenda ngeri gye yagendanga mu bakulu sijja kukulimba eyo mu kibira eyo kubanga otugambye mwasangawo abasajja babiri ye naakola ki ye naayingira so munda eyo yalinga nkambi kyalinga ki yalinga nkambi bomba ngaetwalibwa mwami kyaligonza yali bibi black bomba esebo nakati munange olwokanange ngenze mmanyira olumpezeza ennaku nga sinawooza nno namwezi naye ngaera ntandise okukola ki kubanga teyalinga kwogera Luswayiri ekintu otandise okunyikira webale nnyo ate bwe ntunula erinda abamu ne betwasoma abalala abaana be nasomanga nabo abamu nga nabo gye bali nammwe muli bwe muti oti twayingira dda nga bukya kati bano abasajja balinga batulimba lima tebajja kusulawo tebasulawo baddayo eri naye nga tubeeraawo twabeerawo naddala emyezi gyawera naye nga bajja ne batukuba amasasi ne badduka ne baddayo ne batukuba amasasi ne badduka naffe ne tubakuba batubanga tubakuba naye ngaera bwe batusinza amaanyi baali bamaanyi kaffe tukuba tudduka ebyo bikozesebwa nga tulina bitono twalira awamu ate nga buba bitusinza n'obungi n'obumalirivu kuba baali bantu bakulu naye nga ffe tuli baana bato naye nga naffe era tufiirawo lazima nange akati okugendera ddala mu maaso baatugjawo awo ne batutwala mu eŋŋoma olwo tugendera ddala okutendekebwa okubangulwamu era mbadde enda kubuuza nti emboozi yonna gy'onyumya siwulirayo kutendekebwa babatwala eŋŋoma netugenda netubangulwamu twaba sinno bbanga ddene taata naye tugenda eŋŋoma ngere fungafunguwa ate nga baŋŋamba eyo training gye mwakolanga fungafunguwa nene noyiga okuba emundu teeka kava ate terekakava eyo nga mweyigiza bwe kukimanyi bw'onooyimirira gw'onoomanya era esasa okuvuga ffennawa ttaka naye si kumala gagwa nti ate webasi era wamalanga livuddewa kubanga bwe linaavuga n'ogwobo gwe bajja kukusangawo era olina okumanya livugiddewa direction kinti eno munnange batwava eŋŋoma twakomawo abantu twali 12 besijajja kulimba nga tukuguse bulungi nnyo ekimala si bulungi nnyo ate kuba bwenagamba yatukuguse ekimala mwatendekebwa bbanga ki eŋŋoma twamulayo emyezi ngena olwo tukyali mu 82 tugenze mu 83 tutandika 82 nga mu mwezi nga gwa mwenda awo 82 mwezi nga gwa mwenda tuyingidde awo 83
Katuvaayo nga tudda nga tubeerera ddala awo mu Black Bomb nkabi bajeje kugambye nga tubeerera ddala awo kati awo batujja okomyewo ng'oli mukugu at least otendekeddwako ntendekeddwako lumanguse bulungi nnyo si kyalina na kintu ndi mumalirivu twafunanga n'emisomo eyo bagiyitanga gya siyaasa batuli ekiro tusobola mu kumisomo mu kibira batuwulira tugende e Kampala bwe tunatuka e Kampala ekijja kuba kirala nnyo kati n'ebiseera ebyo myaka egyo okugenda e Kampala nga okutte emmundu twagamba teka tufe n'abantu tuteeka okugenda e Kampala nga tukutte emmundu ffe baani tuteeka obba kuba paka Kampala nga tuva munange nga tugenda waliwo akaalo bakayita Buganganya kali ludawa kali kugu oluguudo oluno olugenda egindi olugenda esimutu waliwo awali egundi we bakola kolansi oti bateekawo kolansi bateekawo pavers bayitawo kukyesimu Kanyanda yes Kanyanda wali awa nga tubeera mu Barracks bagiyitanga Buganganya kati twavanga ne batudeployinga mugende egindi bwetutyo mpola olwebbanga neritadde nenno nga tukole mulimu ogwo waliwo akaalo bakayita Mayanja w'enkalwe kati abantu bangi nnyo bali bamaze okudduka mu bitundu ebyenjawulo Kalasa Bibbo wa bonna nga basibidde awo e Kanyanda kati nga ffe tubakuuma tusula ku Mayanja w'enkalwe tusula tukuuma naye nga emundu yetulina ebiseera ebyo bagiyitanga Esara emundu eriemu tulina emu tuli bana tukuuma saawa baba deployinze olwo tuli bana waliwo ekikubo sulanga olwo mwayawukana dda wamuta sula sikyamumanyi bwe mwagenda mu training sula olwo n'omuta sula nemuteera ddala era saddayo kumanya n'essaawa yaleero siyinza kulimanyi sula ne bwe wadda mu nkambi tewaddamu mulabako saddamu kulaba musajja gwe bayita sula sijja tikulimba so muli bana tukuuma waliwo ekigaali kino ekisindikibwa ekyomukono omukono ekyo kyali kikadde oba kyali ate twakisangawo nga kyali kyaki wakisangawo awo kati nga awummudde mwagenda neyezinga n'akola ki mukigaali essebo kyaliwo wabbali sijja kulimba musenyu matafaali Wilbaru wevuga muli bwoti n'owummula kwezinga naye ng'ensiri eriwa baabaawo ku Mayanja w'enkalwe awo endozi abasirikale babayigiriza okwevuzinga kuba ndaba n'obuno obutenti bwendaba abasirikale oba pulezidenti agenda wabwe ze ndaba sijjaamu naye ndaba bwe bazimba so nabatendeka okwezinga esebo kati olwali olwo munnange nga baaliwo omusajja omuvubuka bamutanga Minaani nga bwe nkuuma naye sayidi eno n'abalala sayidi eri naye ng'emmundu jjukira tulina emu emmundu eyo erimu amasasi ameka otera obiraba n'abakuumi bano erimu amakumi esasi limu abiri ge gagenda mu mmundu eyo emmundu yeriwo eyo yeeno erina bana baseculiko abakuuma ate nno nabo kati balongoosezza mbalina n'eziwe naye emmundu eri yalinga emmundu y'amasasi abiri limu abiri liringa ezikuba enkofu ezapale mulimu esala zino ez'ekkumi ez'amasasi naye lirya limu abiri nga gye mukuumisa bagiyitanga Maaka 2 Maaka 4 bagiyitanga Maaka 4 kati munnange nga bwenkubudde bwe njikoowa esaawa zaabwe bwe zituuka nenjiwooli ogenda weefunya akati olunaku lumu sesirerabira mba ndi mu kigaali omwo mpumuddemu kakati oli saawa ze oba zaali zituuze oba tezendatuuka simanyi najja mpa emmundu naye akola eki tasaawulira bulungi ne mugamba sooka oleke mpaali wakira eddakiika nga 10 nga mpulira tonnakakkana kakati olaba bwaleeta omukono ajja nkwatirwa mpaka ansikaye mu kigaali namukwata omukono ne mmuluma wa tesirerabira nga mpulira nsumbuye mu mutuuzo ezizaali tizinnagwako
ne mukono nkono nenguluma tajja no gwamwesa era bansibira ddala nakola ensobi y'amaanyi naye bansiba n'ofuna ebibonereza bibonezebwa by'amaanyi bikakali era bakusiba batya olwo bakuteeka mu kinnya twasibiranga mu binnya ebiseera ebyo twaziyitanga ndaaki bakusiba wansi eyo ng'eriyo n'amazzi naye nga so ekyo kyakusibya bansiba muntu lwaki omulumye lwaki ate nga nange nakiraba nali muluma lwaki nange atuvaawo okate nebbanga ligenderedde tuyingidde 83 agenda kuggwako awo batwala mu balakisi ng'era mukyali awo twalwawo nnyo twalwawo kati bwe tuvaawo kati mukudde twava ne tuddayo eri eŋŋoma ne batugatta kubajaasa abalala babajja bundi bujja eyo babajja ekigundu kyaffe kyetwalimu ekikoosi kyaffe ekyo ne bakituuma erinnya Ngoma Unity esebo netubeera omwo akati netubeera omwo tukoze olutandise okola unity eyaffe gye batuumani Ngoma Unity kati twavaamu era nga ne batandika ate okutuga batujje bali babajje bano babaleeta eno kati nze mukunzi jamu bandeeta mu kampu emu yabeerangawo Bubbaale si Bubaale Bubbaale si Bubaale kabesanga awo kakampu ali awo netubeera mpaka koleramu ebbanga ddene nnyo akunako twafunamu ebizibu bingi kyesinza kwerabira waliwo omusajja olunaku lwakya lumu najja ng'atunda ennyama ate ng'okusanga ennyama ebiseera ebyo ng'ogijje kuwani ogiguzeewa tuyinza nakufuna nnyama naye omusajja yajja atambuza akanyama mbukambuzi aba alina ssente walimu abamamamu n'obusente bwabwe baguze tukalidde twaye naye bwe tumala okulya tumaze okulya tuyinza naye omusajja ono ennyama embuzi agijjeewo fajja tatuliisa emboono embuzi agijjeewo nange olwetugezi wano omusajja amaze okutuliisa ki muli kukabwa tugenzeewo omusajja tumubuuzizza naye wa ennyama gyotuwadde wagijjeewo ennyama nasaza embuzi wagirundi toyinza kufuna wadde enkoko wagibyewa tambula nga wagijjawo ogenda okwetula omusajja nga omutwe gw'embwa waggulu w'ennyumba omutwe gwaki gw'embwa bamukutte nayinza kupadda saalinga muntu wamutawaana nnyo agamba banna musajja ono kyonna kye tunamukola twalidde dda naye mukulya wali kaali katya ate waliwo enjawulo munange tewali munamwe muluma waki n'okuwomerwa muwomeddwa twamukwata netumutwala mu ndeeri n'abonerezebwa naye bamuta n'addayo naye ng'era nze nalaba twamulanga bwereere kintu kyetwalina okukola ku ntandiko twakikola tumaze kukola ki tumaze kulya kakati munnange kakati awo emyaka awo netwamalawo nawe ebbanga kakati lwaliwo olunaku lumu lwesinza kwerabira nalwo nga batugamba tugende yali ceasefire naye nga kale ffe twali bawansi omukyali eno mu Black Bomba mpozi ngoma kati Ngoma Unity batwawuddemu olwo kati Ngoma Unity ate ne Ngoma Unity era batwawudde kati ffe tuli mu kakampu ako kenkugamba kati nga batugamba tugende waliwo amagye g'obote gaali ekigogo oba omanyiwo balinawo kaditaaki nga batugamba mugende eri abasajja abo muleete akawunga ebintu byokulya ffe tunayingira tutya mu basajja abo kola ki naye nga wowudda kuwugimanya magye twatambula tugenda ova emigadde bwe twesalamu busazi bebaali balina akaditaaki awo tukabaka tugenda bagamba tutya twayingira mu basajja awo mubutuufu naye nga tumanyi tetugenda kuvaayo kudda twayingira batuwaniriza bulungi nnyo tetwalina mundu wadde ekintu kyonna okugjako engozi zaffe zetwagenda nazo naye nga bo balina emundu ebikozesebwa bina nga bwegati baali kaditaaki batwaniriza ne tuyingira muvuddewa tuvudde gindi nti naye nga tutya naddala nze nga ntya nnyo bano basajja omutima bagugjeewa kati munaye ngenda okulaba ngenda okulingiza bwe nti nga ndaba bakukuta
omutima gwankubira mangu ngera mpulira obulamu tewali ngamba kiki ekigenda mu maaso wano bakukuta batuwadde beef awo batuwa beef n'ebijanjaalo tulidde naye nga nze sirya polira tetulina kudda kale olwaleero luno nange ngenda okulaba abasajja bekwate balinga bagende mugga saalinda sijja kulimba nakwamatuka emisinde awo wuya bangoba naye nga nange nziruka biseera ebyo nemuli muto nziruka nadduka era nembabula bannange abasigala babakwata bwenababula lwakuba nti mukati yali waffe manyie bulungi wenkwata wano wenkwata wano ngenda gini lwakuba ate naddukira ku saidi erina okuddamu nsala oluguudo okudda eno ewaffe kolansi kati munayi nawuliranga emmotoka nga zirawo cu ekiro okugenda awo mwali mugenze kola ki batugamba tugende mwali mugenze kulekinga eyo tebaleeke kuba aleeke kubanga mwagendera ddala ku ditaaji bali nnyo eyabali nebalire balina kyebatuli bayeekera mugenze kwoli tuli bayeekera era nitubagamba tuli bayeekera era nabo nebagamba tewali buzibu kiki ekyali emabega simanyi bakyajja kituba muzeeyi baali bategere simanyi sijja kulimba kati munnange nkomawo eyo ebubbaale kati bambuuza abanno baliwo obugenzi nakomawo nkeera jjukira ekiro ekyo nasula ntambula bwe nagiranga nendeega wano ngenda okulaba siwe nendeega wano kati nanyama nenkomawo ne bambuuza abatwali bana abasatu baluwa nembawulira byabadde tekisoboka baluwa nanno wabatunze oba olina okuddako mu disipulina laawo amangu ddala nga bweyogedde baluwa kyomukisa omulungi yesi naddako naye nakuwaita bwenaku bbiri nebakolaki nabo nebadda sibakubeko tebalina kantu konna era bazze n'obuwunga biki nebabireeta nebanta gwe ngoba abafubutukako natya nnyo bano bo bagamba ki ekyaliwo baluwa abo bewalikayo bano basigala bakwata ebba olwedi bali kini yawulinza awo nyina era bwe babajja ne babatwala mu balakisi yebbombo tebakomawo eno buwa ate ogambye bamala ne bakomawo babata okuva ebbombo esebu ne bakomawo so bakunyumiza temwanyumyamu nti kyali naye nga tuyinza obutanyumya gwe bwewafubutuka kiki ekyaddako bo bantenda butiitiizi konze bannange nno obutiitiizi bwange senga babadde bakutta ate kati abagumu mwe bali badde bakolaki era singa nze wendi newankubadde nno nalivunaaniddwa naye nandibadde era nkolaki wendi kati munaye twabeera nnyo mubala mugundi eri mu kampu eyo okumala ebbanga kati lubaluwo zaali 85 olukinana tuba tuli omu ekiro nga batugamba nti mwezi gwali twawamba bbanga ki amba 86 mwenyini mwezi gwali gwa 86 January mwezi gwali gwa January kati nga batugamba buli mwasiba emigugu gye ate mwaje teri kubuuza nti munnange kusiba migugu mu mwaka kigwe bamuzigo tugenda olutalo tugenda okuwamba tujja kulumba Kampala oluka oba kitegedde siba omugugu muliwa wava bubbaale 86 atuuse babagamba buli mwasiba omugugu amaje galina byago bwe baga nti siba omugugu tosobola kubuuza tulagawa teri kubuuza ate nedda sebo ekyo tekiriiwo kibagamba kyolina okukola nga tusiba mugugu nanga tugisiba nga tujja mu kaalo kebayita Gombe Trading Center twasangawo amaje mangi nga tugegattako tugenda obudde bwali bwakiro naye ngaera gwe wali olabye y'omulaba tugenda okulaba isantini eri gye baali batugjeemu nga fenna tukomyewo buki twatambula ne tujja tuyita mu mugga bagwita Nakiduduma ne tujja tugwa Bombo Road awo bayitawo Kanyanga akasomero bakayita Kanyange kali Kawanda Maganjo kali Maganjo twagukiraawo ku ssomero ne batu briefinga jikira twavenga tugambe siwo mugugu kyokka kye batugamba
ne tudda bakuyita musuululu maje tukuyita musuululu oba single file mu luzungu kati bwe tutuuka ne batubriefing nti olwaleero luno tuze kukola ki tusonga Kampala tugenda Kampala naye ffe tetutuuka Kampala tugenda kuteegera wano omuntu yenna omujasi agezaako okuva e Kampala asaladde ebbombo tasobola kuyita ki taita essanyu nga lye tulina Katonda wange tugenda kuwamba kibuga Kampala kyetwayagaliza twalinda obwedda nti ye tugenze tusaawe katwatuuka ondoza ssaawa nzaalinga 9:11 ne batudeployinga buli mwalina okubeera buli munekyalina okukola buli nekyalina okukola tudde ne bukya waliwo ekibinja kyali kya 7th battalion kyava kyo ku lwegindi olw'Emityana kyekyajja nekibalumba e Kampala kati ne batandika okuduka nga balaga wa bakwata eri ebbombo basanga ffe tuli bataka nnyo tuli bataka twabalinze edda bannaffe mwesunze edda mwagala kutuuka ku Kampala era nga kwogeza nuga ati ate mudde emabega oba olisa obutwekya tukooye nange awo twatandikira ddala olutalo okulwana nokafungula nkete awo walina emundu eyiyo olumundu tufunye emundu ogifuna mwaka ki kakati emundu gifuna mu 1984 emundu eyo ngifuna ntya twakola ambush yali migadde awo kati bwe tubeera ebubbaala awo twakolawo ambush omugga baguyita nsawo yeetoba guli gomba awo netukolawo ku ambushi twakuba abasirikale baali bava matugga eyo bakubira ddala bulungi nnyo netubanoza twalina bomu ebiseera ebyo nga tuzikola mu fwe mu lulimi olwaffe agiranga fagas nga mwe muzeekolera fe tuzijingirira naye ngaekuba kuba era terekakiramu waggulu tetwaziyitanga fagas naye nga tuzikola mu rimu z'emmotoka netupangapanga omwalimu abakugwera ababitegeera twakolako kwambusawo netufuna emundu zaali 16 era nemanya ti bukyangala lwa mini nange leero nzikoze ekyo awo we wagifunira nedda sebo saagifuna ngani agikuwa eri gye tugenda eryaba eriyo bakafu naye nga naffe twagenda tumanyi tunaffe leero tukoze eki tugenda kufuna tufunye emundu nga tugenda tuddayo wali mu black bomba kuba okuva awo gwamye onsawo yeetoba kwalinga kinyana mpindi mayiro ngemu okutuwa we twabeeranga tuzitwala ogenda okuja tomanya na gye yakutte olaba kugamba lwa kituddeyo baziwa basiniya webali nnyo baziwa basiniya bajja basiniya naye nze okufunira ddala emundu kwennyini ngifuna bwe nti ekyalo bakiyita tikkalu n'ebyalo byesiwuliranga nabo ekiri mu kitandaawo abankulagirirewo ntya naye omumanyiyo tikkalu byonna byonna biri wano kumpi si tikkalu tikkalu nzimala endowooza oba bava ku muti mukalu okugereza oba simanyi kyava nange naye ekyalo bakita tikkalu kati twagendawo waliwo omusajja bamuyitanga obanga nga bonzira erinnya baba bayitanga nga bonzira nga alina abajaasi abajja ne bamukuuma naye ebiseera ebyo nga olutalo olwo lunyinyitidde tebakyakola ki kati bakatuka naye omusajja oyo atera okujja nnyo nnyo n'abajaasi koffe nti tujja kumugumumiika ate ebbanga ki nga tugenda tuteega musajja waliwo aka essenga yomanyiyo kakerenge akati omusajja oyo nga tumuteega bulungi nnyo nga tumukwata yali mujaasi bulungi nnyo nga tumufunako emundu zirwagamba ziri mmeka ziri 2 nga tuzitwala kakati waliwo omusajja batwamitanga afande amaanyi ange erabira enyandi erabidde ani nzerabidde yali sagenti mwali naye eyo twali naye nga ngamba kanoonya wategedde nti emundu eyo kuogifunye togikola ki togita konza ate bwe ono omusirikale mwamusanga atambula butambuzi yali awo wa staging yali ajjawuwe
nga naye atambudde n'emmundu 2 yalina abakuumi 2 era twata bulungi nnyo tubakola kyetwagala yes twajjako emmundu ezo 2 emmundu saagitanga mukama wange bwe yaŋŋamba kubanga era naye yali munene ebiseera ebyo olwo olina emyaka ng'emeka otandise okukwata emmundu olwo emyaka ndowooza mpezeze 11 natandika ndi wa 14 olwo mpezeze emyaka ga 16 nali njozezza emyaka ng'olina emmundu mizibu nnyo okugamba ogati Kampala wano ogamba noga nti ne bwemba omunja kugenda kituufu ate awo nno wenfunira ku mmundu eyange ku bwange nengikwata ali esemu jingi mo eriko magazini emu nga tejjudde na masasi galimu amasasi 15 ate nga magazini ezisapozi okubeera amasasi ameka naye nga erimu 15 awo ntandika siba okufuna ku mmundu eyange so bwe muvaawo ddawa bw'ofuna emmundu yo ng'otandise naawe kati ofunye emmundu awo njagala okwongera okumanya nti batandika kudiployinga wa kati awo musajja olina emmundu osuumuuse naawe bandiployinga ku ditaaki nnyingi nnyo nagendako ewa Buyinja nenwanirayo neŋŋendako ekalasa nenwanirawo ate nenzirayo era ku mayanja w'enkalo wenkugambye awo nawo nenwanirawo naye nga sirwa entalo ezo tezalinga zamaanyi zasinga bumanyi okuzinduukiriza nemudduka nemudduka entalo ez'amaanyi z'okutwaliza awamu siyinza kuzifuna nga tumaze nakuwamba ez'amaanyi nno kafumulankete kwendaga n'ebyantuukako kubanga nali situnula nga bondawo so tuzeeyo wano nga mujja okuwamba awo kubanga wewabadde ozze kuba kati njagala otutuuse ku ntalo ziri ez'amaanyi ezo so kati wano okuwamba mutambula mutya 86 awo twatambula okuva eGombe ne tujja tuyita mu mugogo gwegugamira Kiduduma abampuliza ndooza bamanyi ababeera awo ne tujja tugwa ekanyange ku ssomero era ne batuwa orders nga bwe nkugambye ssebo tugenda kusala ku luguudo luno oludde Bombo ate tulusalira mu ddala paka neeno kulwawa kulwegayaza tukutula tewali muntu akkirizibwa kuyitaawo nga mujaasi awo wonna ne musiiringawo era bwe kyalisa saawa ziba ziweranga ez'okumakya olwo olusevensi batandise okubajjayo eno mu Kampala balinnya tebamanyi kye twakoze eki kyali kyakabinnyawo muganda olwo nga n'emundu tufuna omuntu oyinza n'okweka emundu ennya gwe yali talina yabeeranga n'akagoma ku mugongo nga n'emundu bw'oba oyagala ennyo zikwata weeroboza n'okweroboza nti kano kakaddi kano kesemu njagala faazi njagala kyokwata munnange twali wamaanyi nnyo awo ate twamala olutalo olwo ne buziba twasulawo awo kati bwe bukya twali tutunudde eno Kampala olinda bavaawo Kampala kati bwe bukya ne batugamba nti ate kati tutunudde wa tutunula Bombo Road olweno bamanyi kiwedde era nga kiwedde nga bwe nkugambye tekiri mumaze osaanyaawo kati tulumba Bombo Barracks single file kati bwe tutuuka ekyalo bakiyita Matugga basangawo abantu nga200 abantu aba bulijjo twalabanga abantu aba bulijjo naye nga baali basirikale b'obote tebalina mmundu bali mu ngoye za bulijjo kati nga bo bali ku kino ekidde Ssemuto naye ffe tugenda nabo basimbye basimbye awo batambula bayimiridde batudde ddala mu layini bwe bati tebalina mmundu wadde akamba wadde akagirita kayinza okusala omuntu babasanga awo tibana ate bazze batya wano bakyoli bazze batya wano komanda n'atugamba nti abantu abo bawanise emikono gyabwe beewaddeyo nti waffe twagala kubatandikiraku nagamba no mubaleka awo netugenda eBombo olwo ennyini mulumba Barracks eBombo yes netusarawuninga bulungi nnyo Barracks yonna bulungi nnyo si yemu ku Barracks ezaali ez'amaanyi ennyo ebiseera ebyo ennyo nno netugirumba netugisarawuninga bulungi yonna nemalibwa mpazi tusarawuninga mpewo
abasajja badduse munda twasangamu abantu nga twasangamu era tebakulima nti bombo waliwo olutalo ukakasa bo bali bapoyedda ne baga tekyasinga otunyumira olwakale bino ebiraka bye twava nabyo mu kyalo biki bombo twasanga engoye baleko omuziri fenna nga twambala olwoyagala kitegeeza uniform bazijjangamu ne badda muleeya kati fe mugenda nga twaza omanyi nga bombo bwomulaba bukalina buki kamu ku twasanga ng'omwengoye emundu abalala balese omwo badduse bakoze eki bagenzi kofe kali twasanga buzibu bwonna era ndowooza bwe kiba kyamaanyi nnyo amasasi gavugamu nga 5 just kubatita kulaba kikirimu nga teri kanyegu advance nga netuyingira tewali na muntu ayinza kulimali abaduumira ebiseera ebyo twalinanga bamuyitanga fande anyanga erabira Ivan Coleta. Ivan Coleta. Yes. Nga twayisibwe afande Sebagala. Yafa bambi. Yafiira mu accident ne family ye. Kati afande Ivan Coleta yali commander wa 13th battalion. Temuyingira nemwaza twazanga temuli twazanga abantu babiri naye nga nabo bali abalingeza avaako bali omu bubizi tuyinza mubuuza tajja tuba bana bali babaleka mu bulesi nga byabasobedde oyo muwagazi aki basi tutandika awo nno tutandika kati okugenda tutambula bigere nkakase okuva ekanyange okutuuka ku booda ya Sudan oba Arua twatambuza bigere. Yes. Kigere. Wetusuze ennaku 2 wetubasanze ne butwefuka Sudan. Yes. Nge motoka ezitugoberera zokka zeetise bya masasi naye nga ffe okuva ekanyange wano omanyiwo ojja kumanyawo paka ku boda okuva Maganjo paka ku boda. Yes. Sudan bayitawo Bibia ene yabo aboyisaaluwa bayitayo Lia. Kigere. So lwava wano mu barracks. Esebo. Mumaze okufuna ebyambalo. Esebo. Mufunyeyo ku mundu ezasigadde. Ne mundu tulina bulungi nnyo, tulina mundu nnyingi nnyo. Mwatandika kusonga busozi. Olwetweroboza. Kaakati nze olusikyakwata n'eno. Ankwata eri wali mundu bagirira light machine gun eri miki. Gyenkwata. Tulizire bakubanoza eba yakakebe. Eyo nga gituza tuwagaleze nnene. Munaye nga tutambula bombo tetwasangawo obuzibu bwonna nga tugenda kubayitawo ka Bukalasa twasangawo ku buzibuzi bwawo Bukalasa wano awo baali badduse omanyi twagenda nga tubalinnya bwe basuula ebbombo fe tusuula migadde naye nga tugenda tubakola ki tubalinnya ate bwe tuttamu buli wetwalumba Bukalasa twabalumbawo baali bagumbye tebaali bangi tetubakubeera abalala ne bawanika emikono ne tubakwata ne tugenda. Kakati awo nanja kuyisa okuwa kwa ko tugende Luweero. Luweero lutale yati lwali nnyo luli awo. Baali bagenda olubadduka tubafunza. Kakati mpozi tubafunza. Waliwo ekyalo bakiyita Kigumba. Omanyiwo. Tugenda okufuna obuzibu awo. Bakuŋŋaanidde awo ekiri awo. Olutalo kafungula nkete olwatwali wiki namba. Era omuntu yafa nnyo bambi awo bantu bafa bangi nnyo. Naye nga ffe bataliyani yaffe nga bwe nkuwambye batuyita galemeddewa twali bamaanyi nnyo twali bateke ekirungi kati nga tetutya tolina kyofiirwa tinfiirwa ki eka eriyaki wazze webale nnyo nkitegeera kakati abo olaba emyaka egyo mizibu sebo ekigumba twalwala wamaanyi nnyo kyesinza kwerabira awo nina muganda bamuyita Kituuse kati yali mu 7th battalion ate oba yavaayo ati atajja neyungeko eno sinza kulimba kakati twali tutudde ku makya tunywa obuugi kati nga bwe tutudde wano waliwo bokisi y'amasasi kwe tutedde ebikopo byaffe eby'obuugi twatambulanga n'amasasi gaffe tunywa naye omusajja yasindika ekikompola bakiyita kya RPG era bannaye kiri Katonda bwe ntifuga mwenza kuga nti okulimba
atudde abo naye Awo oli tujje awo. wano bokisi y'amasasi eri wano wakati waffe ekikopo kye ekyobuugi nange ekyange ekyobuugi bitudde awo tunywa bwe twejjukanya obadde obulidde abadde Museveni si baali bantu tagi sajja asindika ekintu kyatuyita wakati awo nekigenda n'ebikopo kyagenda n'ebikopo aduyi abasuulamu tutondwa lw'amaanyi balina mota balina ebyokulwanyisa byamaanyi nnyo kati munnange eno okuwamba kuwedde naye eri bakyabakolaki eno kwawedde dde abali eno balina ku byabwe birala naye ffe tutazisaza bye batu tunabale tutukako wadde wakati jukira twabatwala paka ku boda nebafuluma n'okufuluma eri naye tukyagenda bugenzi ebyo byenkunyumiza bitali wano oli kigumba kati munnange waliwo akaalo kekisayinza kujjukira naye nga tuva kigumba tumaze okubagobawo netweyongerako mu maaso twakeera ku makya batugamba nti balemye waliwo batalya nebiseera ebyo ya 19 yali ya Ikondere bamutwamuyitanga Fandikondere musajja wakabi nnyo baali bamukuba amagulu gano naye ng'atambula mulemalema nga bamutadde yagirumbira olwo kati ndi mutalamu nnyo kyoba kigambo kibayita mutalamu okimanyi nkimanyi ndi musajja mutalamu nnyo mubinjigiriza wano bagitaabo babinjigiriza abatalamu bategeera kati ye muntu omumanyi omumanyi ku kintu gwe tuyita mutalamu mu lulimi lwaffe olwo ati nga tugenda tubalumba abasajja balinako we bali mu muwogo nga tugenda batugamba baabano manyi babalanyi kibairi balinga balungi nnyo nga olwo byokulya bigenze bibaggwako nabo basiba misiri gya muwogo naye kati we babalabanga nga batuyita nga tugenda tubalumba kati bambi ebyembi naffe mwabangamu abatiitiizi tolowooza nti fena twalinga ki kyekimu kati wetugenda tuba tusandise okuleyinga ambusi tuleyinze bajja tubalaba bajja advance party tulina kitwayitanga advance party oba kitegeera fetubeeranga wano netubayo ne ba advance party mu maaso nga webale nnyo abasookayo webale nnyo kati batugamba baabo bajja nti kati waliwo omusajja bamuyitanga Sonko ebiseera ebyo bambi kati nga bwe gandi nali nfuuse mutalamuulu nange ntwalira ddala olutalo terikuzannya kati mbagambye nali nandisa kisonde kamanda olw'ebiseera ebyo naye nga sinalanka ni mutalamu naye nga nange obadde otya sikkiriza nange kati bwe nagenda yali akubala pijji munnange oyo kati kyenava mugamba wategedde nti abasajja bagambye bakoze eki basembedde naye beera alaati nnyo nti yes natereera nga mulinaanyi bwenti bati lwalo tezikusanga batuusi negatandika namugamba sooka olinde tokuba kikompola kyonna kola ki linda kati ye yali ansoola obyemu yali musajja mutiitiizi nnyo tenamala okumanya namugamba tokuba kikompola tukuba tebaali bangi nnyo beetagisa kola ki ate yakiwuliriza musajja oli kati mbanyimuka bwenti muyitako bwenti nzire eno bwenti yakuba kikompola RPG eyo ogikuba erina kyebayita baaka fire emuddiza eno emabega olaba bwagikuba nga nze mpitawo bwenti baaka fire nekola ki nejjo kyamaaso akuva ku olwo obulamu nabusanga nga buzibu baali buzibu yankola bubi nnyo okutwaliza wamu mwaka kyogwo tumaze okuwamba sebo anti kyeŋŋamba tuli mu 87 8 nedda tutali mu 86 yes mu mwaka gwe gumu ogw'okuwamba sebo nange amaaso ne gajjira ddala bulungi twalina ebiseera ebyo dokita waffe wa unity bamwyitanga pande tuyagenda nkozeeko kali gazibidde ddala nga sitaba kozeeko banongoseze ate ebiseera ebyo nga batwala abantu twalina abajamani muno abajaasi nga batwala abaana ejamani biki nsabye nange ngendeko ejamani banongoose naye ate nga nkyalina okumaliriza emulimu baganya okumpuliriza bekikwatako ko nze ate nagamba ki ne bagaana okutwala era saagenda ng'ate okulaba tokyalaba nakulaba bakwetaaza naye ng'ate ndabamu kubanga sinza kugamba nti nabairangaawo basitula busituzi naye ngeri ekiseera bwe kituuka mpulira kuno omunnyo igundi obuyinjayinja awo ne bagamba ate eddayo emabega nenzirayo
kusiikibbe n'endaaza ne wayita ebbanga leka tikiri kita nti ndaba tugende ne tugenda ate awo ekiguma mpuyisizaawo kati tugenze kukaluma awo wali wazibu nnyo wali wazibu nnyo agamba abasajja basiisira awo esebo nga bagamba kati atulumba fenna tugenda kuggweera wano era awo twamalirawo ddala omwezi gwawera bawera bagiranga ne bayita eribwe bati yaliwo nga kapanya ke bayitangamu ne bajja basalamu batulumba eno ate abantu banne batubuulira nti wano waliwo akakuba akasalamu mukalume bannange nga balina we bayitira oba bajja nabwato simanyi kale kaluma awo twalwawo naweera nnyo nnyo naye mpozi tetwasinga okwagala nga byokulya biri bulungi tugende mu paaka eyo ne tukuba ensolo tugeeta ne tulya bulungi nnyo tewali buzibu twavaawo ne twambuka waggulu awo waliwo akalo bakayita Camden Corner tuli ku bigere my friend tetulinnyaka ku mmotoka emmotoka ejja etugoberera amasasi bikompola biki bwe biggwawo naye ffe biki kale batutuka Camden Corner yes nayitawuko nga ngenda Arua nayitawuko dino lisigala lireega ggulu Arua wano nayitawuko kati fenga saa 10 twagenda ggulu twagenda wa twagenda twakwata kino kimupaaka kigenda mpaaka oluyo anaka ekyobwe ekiti ekyo kiraga eyo ate twagenda wonna tugenda tulwana obutalo butonotono bali abiri abalala tebalwana beewaayo tewaliwo nnyo kafungula nketaawo esebo kakale baweddemu amaanyi buga bawedde musanga mukaaga babakubira banne nina abantu mukaaga bali wali n'emmundu zaabwe era nga tebalwana ate nga naffe kati muntu talwanye munoonyako ne tugenda paka epakwaki olwo ng'amaaso gamala okwonooneka gagira ne galaba n'okola booti era nga nze siva ku ddwaliro mabega eddwaliro mutambula nalyo ennyo sebo ennyo zero bodo ngamba sikibbe nga mmanyi bamanyi okuzzaayo motoka yaffe kati n'ova wano ne bakutwala embuya n'obeera nedda sebo nedda lwe tutambula nalyo sebo sebo naye nga tutuuka pakwaki twalwana weera nnyo era nga bwezize nkunyonnyola lwe amanyi gagenda gabaggwa bwe musanga abiri ne gawanika kiwaba nnyo kulwana kiri awo bwe baba bagawanyi nga zaako ababeesoose nabo ne babalyawo awo twavaawo ne tugenda ku enebbi nebbi tewaliwo olutalo lwamaanyi era nawo nga bwezize kugamba awo twagenda buteri olwo kati tulumba enkambi gye bayita Bondo yali akabi nnyo nina ekyempulira Bondo Boys ebyo bye biki ye Bondo Boys nkambi ye Bondo so abavangayo be bayitanga ba Bondo Boys bali basajja bamutawaana nnyo balayika baali b'amaanyi nnyo Bondo Boys bali basajja bamutawaana olwo kati betweyuna tubasange ekyo kiri ludda wa ng'ovudde enebbi okutolwa Arua okuva awo ndoozi ali mu mayiro nga 5 okuva pakwaki olwokuta Arua waliwo nga mayiro nga 5 nga tugenda tugenda okutuuka ebbono nga wadde akawuka k'omuntu mulimu omuntu emundu ziri omwo temuli kantu basajja badduse emisinde ate abaali abaakazi naye nno ssebo omusajja okugoba okukujja ekawanda wano n'otuuka ebbono ng'okyayina amaanyi oteka okuba nga oli musajja nnyo ate nga nabo bagwagoba tayinza kukulemera Bondo awo omusajja esaayi n'omwolekeza ku booda noga nti amaanyi anemedde wano nga mundu agiwukwati tekisoboka nange tatuuka ebbono nga temubanga muntu omu badduse bagenzi tatambula wonna kyere paka Arua town esebo kati bwetutuuka Arua balina akatala ke batwa kali mu Arua obwalo bwamu lwakuba sisobola bwakuva mu mutwe ne batuteeka afu abasatinzi battalion kati twavanga ne batudiploya ku boda satinzi ekyali yali ekyaduumirwani oyo musajja y'omwoyo Koreta Ivan Koreta sajja wakabi nnyo tomuyita wakuzannya bwamutawaana nyira baka nti kino kibateekwa kuba ekyo komando kyayogera tekiddwamu bayogedde
tujja kubakuba tuteeka okubakuba tubaleke batusinze tubaleke kati munange nga bandiployinga kwa detach bayita yulia Congo ne Uganda Nambeera onalwawo wali abakungu basala busazi nga bayingi tetubakkiriza nabala balwe nagenda aluweeyo olwatugambye tetubakkiriza babba amafuta gaffe bagatwala naye nga tubateega okwo ne tubakwata nalwirawo ddala nnyo akati bwembeera awo ne banzijjawo ne bankomyawo Arua mu tawuni awo we batujja ate ng'eggulu lakweno agundi atandise koni atata nabakutandika akati waliwo omusajja ono bamuyitanga Eric Odwa Kona Clark lutalo olwo tusimanyi lwe lwasembyeyo kuba olw'amaanyi ennyo mu ggwanga lya Uganda luyita kulimbanga ku lwange ne kulwabalala bakuba nnyo basajja baalibo oba bakuŋŋaanira eyo bonna beno betwajjanga tutwala bonna betwajjanga tubeera ndowooza baali bonna bakola ki abali Kona Clark Eric Odwa gye twamuttira eyo kati ne batunona ffenna olwo tukuŋŋaanye ne batutwala eggulu we twava ne tugenda tukola ki tulumba Kona Clark oyo bwe twagenda emundu yakaabira nebbanga kutta omusajja oyo tekyali kyangu era batutta nnyo sijja kukulimba batukubira ddala bulungi lwakuba ningi besobola kugera nokumpewo batukuba ne batunoza naye nga twamala tubakoze eki mwabawangula naye babakuba omanyi bagetagisa batukuba kubanga ndowooza olwo balaba baweddeyo tumanyi kakapa bonookagalira mu nnyumba kagenda ne kafuka ng'empologoma kazimba webali nnyo ate nga era tokwanenya kati kakole ki bwe kateerwa nako kazimba ne kafulumya lisawo esebo kakati neeri bwe kyali Kona Clark awo tekyali kyangu nnyo kakati ebiseera ebyo nze amaaso gatandikidde ddala okuba nti gonooneka bankomyawo ku brigade wano brigade yalinga gulu mu barracks kati wali omusajja bamuyita afande ikondero oyo gwe nkugambyeko eyampalanka eya sergeant agikuweerawa eggulu mu barracks ng'olwo omaze okulwala amaaso nampalanka eyo kakati naye bwe bankomyawo eggulu sawo nankebera nagamba bwetokyasobola nansindika embuya nzijja embuya lwafande bamuyitanga afande Mutimbo nga eye specialist yakola ku byamaaso nankebera nagamba ng'oluddeyo nannyo kunzindudde naye ngaate mbadde era situdde badde ku mirimu ati akozeeko wansindisibwa simanyi ba mediani baaliwo ebiseera ebyo medioptics baali abakola balusindize mu malwaliro g'amaaso bannekebezi bagakoze bampadde galubindi nangamba tukyasobola nakuddayo kati gwe gende mubende Casualty Unit akusindika mubende gende mubende nga kati emubende gyengenda teri basawo bagenda kukola akusindika mubalwadde kati olumpeddeyo ngenze ku lwalwe nti tekyali kyakukola kirala sikyasobola kuddayo ggulu nti osobola tewali naye nga tokyasobola ate nga nange mutuufu lwakuba nti ate eggulu eritwalinga mu bbinu ly'amaanyi nga ne Kampala tetwagala naye nga omusajja ankolera bbaluwa nga ndifayinga okugenda mubende mwene nagenda nabeerayo namalayo n'emyaka olwo kakati emyaka tuli wenjogerera tuyingira olwo kuba mubende nagendayo kyenda yes ate ngendo kati okuva mu magye kyenda mu ebiri first intake kyenda mu ebiri kati bwe nabeere mubende mwasooka okuwummula ddala first intake twasooka naye nga tetwebuuzibwako nti oba munaawummula ffe twalaba bulabi kubeera ku makya sooka ombuulire mubende tulyoke tugende kuwummula okwo emubende eno bwe mugendayo mugenda kukola ki bagenda kubajjanjaba mugenda kutuula eyo kati Casualty muba mukola abantu abatemebwako emikono abalwadde bantu baliiramu nemmere
kubanga ebeerayo kati awo lwaki tebagamba nti katukuwummuza oddeka amagye bwe gakola tukusasulire eka oba tukujjanjabe ng'ovaka amagye bwe gakola ate kati ndabanga bongera okukulwaza nti nze ndi mulwadde w'amaaso ntwadde ne balyato abalwadde ennyo abaki sibitegeere gibali bibakubanga bwotuuke mu bintu oyinza n'obutayingira magye oba tulina mutima so mukolayo ki babatwala kolaki kuwummulira eyo kuwummula essebo naye ndowooza era bwe babajjanjaba ate waliwo watali ddagala so babatwala kuwummula ate neeri kujjanjaba era si kugamba nti bakati bakujjanjaba bagenda kuzzaako kugulukwo bakujjanjaba bagenda kuzzaako mukono era obeereyo nga just gundi yabaki yabalema kuwa mmere weebaka tolwana ate olwana naani kyovola ngambye lwaki tebakusiibula noddeeka amagye galina gundi zaago emitendera gyaemitendera mulina okuyita akati naffe nga batusoma agenda okukola ki so wawumula oli mubende nawumula ndi mubende gyenava ne batuleeta essingo ne batuwa sente emitwalo gyasooka gyali 15 njaki egyo kuwummula gyakuwummula kekasiimu oba transport relocation nveeri nzira eri byonna ebyo oba nze nkugamba entya leero sijja kukulimba nti oba zaali zabwezi naye batuwa pakeji yaffe 15 buli omu naga ebiseera ebyo Wakiso ali tena kufuuka Wakiso yali mpiji ya district eri wamu isebo ate batugamba mujjanga kugenda ku district yammwe mufune bino mufune biri byetutafuna ni sawa ya leero nti byotali mukumbuliro muna Uganda yiyandiyagadde okubimanya nti mukuumula wano babasuubizaaki kiche baba gambo bawera mukuumula kiche babawa mitwalo 15 gyokka ne mugenda kyali kitya tuyise mu mboze eyo bajjanga batwongera ku sente ku district nenge eri abatatu sobozesa kuzifuna hinga government yegambe zikola ki ziweereza hinga febe nyini banyinizo tetusobola kola ki tetusobola kuzifuna era nagenda ko lunaku lumu nali ndi wange kanga niba sijja kulimba simu nevuwa nali sirina simu nene bakubira baba amanya batyanze sijja kulimba lero si nali ndawo atuzi simu yankubiddwa bweti ne bweti konze etya bweti ne bweti bakwetaaga ku kizimbe kiri awo sikyakinjukira ngenda okutuukawo bweka noonya kiri Wakiso mwana mu kibuga parliament ya bakiyitaani ekifo kizimbe bweka noonya nti yinze sewa bakebedde akati okumanya nti ensi eno yonzibwa era ndowooza kye nakugambye waliwo ebintu bingi tetwetaaga banakwogera ku mpewo kati ngona ngati zojjayo sente ziwano nga nkulaba nti ozze ojjayo sente onzenze ku namba yange eno ey'amagye waliwo omuntu ojjayo sente naye nga mutuufu mbadde sikola ki ojjayo ekintu ekyo kyankuba wala nnyo ngezaako okukigoberera naye nga toyina woyita bagenda bakola ki toyina nkokola naye waliwo omuntu afuna sente mu namba yange eno natuuka okwekyawa nembivaako siri mu mbeera nungi ekyomusembadde sikubudde maama wange akyaliwona kati awona otalezuka kakati nina okukola ku ebyo maama takyeyinza nakindi okuddamu okulaba okudda ku ebyo nga bikumalira budde tabimalira budde ningamba ebyo kambyesonyiwe so mbufunze waliwo ali ku namba yo nga yagifuniramu akasente kati gwe pensioni wo waliwo amulya bwekiri ku namba eyo ku namba yange RA49.3 bisoboka ebyo mu magye
ndowooza bisoboka nga CDF ye General Muhoozi so n'owummula amagye babasuubiza ki babasuubiza kuba bwaki nga mumaze ebyo ngambye babawa noŋŋamba batugamba tujja genda nga batuteerayo paka ddi era mmeka tebababuulira nti oba ogenda kuwummula naye mu ntandikwa ngenda kuwa 15 nkuwe n'amabaati 20 nti naye tujja kwongerayo sente bweziti oba miliyoni 5 naye ku miliyoni 5 tujja kusooka tukuweerezeeko miliyoni 2 tebabyogera ebyo tebabyogera kati omanya sente mmeka z'ogenda ofuna kulita buyisi nti leero tubafuniddeyo mujje mufune sente bweziti bannange baba babyogera eri waggulu ne bituuka we bituuse ngaera bw'omanyi waliwo abalowoleza bulowooza nanga tubaweeyo ekiwe ekiri sinza kukiwakanya kubanga tewali beto kuba bakyogerera nga kimanyiddwa eri waggulu omuzeeyi akimanyi kirina okuba bwene bweki naye kinawe kituuka ekifa era nga bwe kiri ne mu nkola za gavumenti nga bubuulira so gwe okuva ku olwo tofunangayo sente nafuna emitwalo 15 nefuna n'amabaati nga bwe nkugambye ngenda okujja wano okukeberera nga bagamba sente zo ziwaliwa zifuna naye tugenda bigobako tubirongoose ebyakoma nengamba zifuna mu ngeri ki enamba zifaanana n'amanya Sajenti Kanonya Sabani RF 4923 ate eriyo omulala awaani kati bwodda mu records zigamba ki oba togendangayo kukulaba nakyawira ddala ebintu nabikoowa nga biyinza n'okunviirako ebintu ebitali bituufu ndowooza so n'owummula kubanga tomanyi oyo ani azijjayo kateebereza azijjidde ebbanga kiiti kati bw'amanya nti ate ono asitudde enkundi ntuzulaba bwekiyinza okubaawo teyeetaaga sente ze ng'atandika kunoonya bikiwe bali nnyo nabeera wakiri etegeera neŋŋamba n'obyesonyiwa so wawummula bulungi olina ennamba yo neetoganyulwa ate siganyulwa siganyulwa so kati obeerawo otya owangaala otya kikyokola mpangaalira mu mbeera asinze okubeera embi kubanga nina abaana tebasoma we bali awo ngezaako kyensobodde ne bakoma mu kyokubiri mu kyokusatu ndowooza ne babanga nze ndowooza kagoberera bugoberezi kubanga nange nakubudde ekibiina kyendakola nebintabukako tewaddayo ate nga nonayo kyerawuwa kitewagenda mu kaddogo nagendako mu kaddogo embalala eyo naye kati nga naawe bwomanyi omuntu omaze okunywa kasegereeti oba okitegeeraawo kati musomesa akusomesa bintu bingi naawe oli eno olina gwoyoyo gwakunywa kasigala toyinza gamba musomesa nti kamala ate okusmokinga nkomewo oba era nenvaayo ekyoyoyo kize kansooka enteekemu akasigala ekisoboka naye nga ye muzeeyi yali atugende mugende musomere mbalala mugende musomere ne tugenda ne tuvaayo embeera yayo siiyo mwali mwetaaga kusooka kutwalako mu rehabilitation oba budaabuda ekyo nakyo kyalibadde kikulu nnyo ekintu ekitasa omwalisomye ekitasa naye tekyali naye era twalisomye ogamba wali bantu balala nnyo olwo kale sintu wafujjo kuba sinza kuga twalibadde babbi naye kugamba kumanyi kati tuli bantu bakulu kubanga ngambe nanyira 14 nakati olwo tuyingidde 18 19 kakati omwamba bingi nnyo byenalibadde nsobola omusomesa mwana w'emyaka 19 ali mu senior 6 ali ku university ate kati senior 6 yeje banakuza nze ntugambye nakola mu P5 kakati ate emyaka egyo olabadde ddala senior 6 banambuusa bubuusa ati ne kaddogo yali eva ku P1 mpaka mu P7 wali weeyiiza mu bibiine P6 oba P7 obaokoletya olwakuba kale nalinako ewaffe mu kyalo gye nalimba ninayo akantu ntwira nga bwomanyi ngamba okuleebukana na bino nzireeka nnime mu kiseera kino kyonna ng'oli mu lutalo waddakeeka oba wali toddangayo ate nze nkugambye nalwanirangaka anti kati wuuyo n'osala n'ogenda engulu
Mutwale lengulu. Okay ngulu. Nakomanga weka. Kubanga ogenda okuyingira ensiko otugambye nti ewakati wali tewakyali muntu. So okutabagana kudda muddi. Okutabagana kwa ngolutalo luwedde bano bakomawo. Abewaka bakomawo abamu Abafrika kubanga sinza kuga nti bonna badda. Jjajja teyadda. Bantu banga weranga bana mu makaaga agaffe tebadda. Naye maama yekka yasobola okudda nakati bwali bambi yeboyogerera. Yadda. Era bwe nawulira nti yakomyewo yakomawo nasaba okudda ne baŋŋaana kunza omusaaga nina okuddayo ndabaani era najja siina kibali oba ekibali okimanyi okisinza olikimanyi najja sekirina nenzija nemusangawo yewe ngenda bwomanyi munange ate nga nina okuddayo mu bwangu bali bajja kumbuza ovaawa nina okuddayo mu bwangu era nasulawo ndoozi ennaku nga 2 nenzirayo era nafuna okubonerezebwa eri uvaawa kuba oba otolose kubanga amagye gose bwe simala gatambula bina mpamba uvaawa ne ku masomero ebapass out gye bakuwa amasomero kalekaliko era bwodda era oyinza ofuna ku kigo naye wano walina byakuyungayunga awo sebo zoba ova kolagana na batujju uvaawo wasabye ate nga nawe okimanyi olina okusaba naye munala okwagala okola ku maama emyaka egyo gyonna gy'omaze kale nakomangawo nakoma mirundi ndoozanga so bwe waddayo ne bakucunyaamu maama okulabako omulundi ogwo gwasooka yasanyuka nnyo nampa n'akakeeka akaganda akakeeka ako nakatulangako nga nkuba emmundu eriyo omukeeka gwe bayita omuganda ate emirala mulukenese anti omukeeka kinze ndowooza kisinzira ku wagulusi bw'aba mukyoli guba mukyoli wanaga nti mbadde neewuunyisa mbadde nakubuuza omuganda guba gufaanana gwe nampa n'akakeeka akaalukibwa omukazi omuganda era akakeeka ako bwe naddayo eggulu abantu bambuuzanga nnyo akakeeka konza akakeeka kano okusanga kwe ndifiira maama wange ye yakampadde era nga bwe bagenda ku lutalo kensooka ku peeke waggulu ntambula nako bwe tuteekenze kenjalawo akakeeka maama ye yakamba nagamba twala akakeeka ako era nakasuula ndowooza ntuuse emubende eyo so ogambye owangaala otya kati obeerawo otya kati mbendi mu mbeera eteri ntuufu gye saali badde oba oli awo kubeeramu era nina bangi bendaba nembeegomba nange nenzirako magana nze nali badde mba bwenti naye teri kibangu Katonda kyakoze ki naye ati ndowooza tuyinza okukyetaasaako oba oli awo tuleme ate kwekubagiza nnyo naye oluusi bamutupa tetulina ntandikwa ngende waani naye kati bwefuna akakisanga kano ku TV yaffe neŋŋanzi nsobola okwogera ebinno essebo naye nga bingi baana tebasoma ogenda wensulinze nogamba nolwano twogere kusomoozebwa kwoyitamu essebo kusomoozebwa nze ndowooza era yembeera kusomoozebwa kwempitamu mumbeera kyokulya kulwanagana nakyokula mbeera mbi kubanga bwe nkubaganyaamu gyempise nebwolaba nfaanana gati ekyo ate onookolaki bandikirira akanamba k'essimu kale naye nga ate ssente bagamba mbuzijja naye onoogenda waani nga nti basente zabe bazikuwadde era bwakimanya nti ojja mulunga omusumbu ekiddira nze nkimanyi kakati awazeeka n'okuuma emirembe gyo n'otosoma n'otoweerera naye nga kyekyalibadde kituufu nosanga abatalina kye bakoze naye nga bo amatama gabazimbi basibiddemu n'emisipi nembuuza nti ate ono twalwana omubuuza walwana lutalo ki tubeeyo entalo nga 3 tasobola zikuwa twali mu uniti ki tasobola gikuwa naye agamba yakola ki era nga sente azifuna naye gwe musajjawo nga era bwe nkubuulidde bandikirira akanamba k'essimu 0751 02 99 35 nyongera akalala 0774 02 99 35 Sergeant Sabani Kanoonya. Wow. Wanonya
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school